Uganda ekulaakulana ku speed ya waggulu naye tulina ekizibu kimu ate nakyo kigenda kubeera sorted. Ekizibu kye tulina Bannayuganda tebalina mwoyo gwa nsi yaabwe. Tebaagala ggwanga lyabwe bangi. So tulowooza nga omulembe gwa Muhoozi gwandikikyusa kubanga yatandise ne Patriotic League of Uganda. We need patriotism. Enguudo za wano kati bw'ozinulako zonna ezitwetoolodde genda olabe ekiri ku ssaawa ya Queen. Genda ofuge ogendeko eggulu. Genda ogende ku express tibyaliwo. Ebintu ebirungi bye tulina wano okamaala naye era omuntu anoonyawo awali awabotose wamu najja n'enkumi nayongera okwonoonawo n'asimulawo n'aga nti azze kusimba bitooke. Nombuuza nti lwaki togenza n'obisimba ku express? Yo teri mu Uganda. Bw'abanga ayogera ku express eyo n'agyogera ate bibi byerere. Bagikolera sente nnyingi mu kika kye bwabe teri inginiya n'ogu. Bagikolera sente nnyingi mwe mugikolera mmeka? Mwenga family express mwandikoledde mmeka? We need patriotism. Twagale Uganda. These are the facts. Bw'ova mu kifo emyaka 10 mu Uganda. Ntadde ku lwensi ennene. In other words, ntadde ku kinene nnyo. Naye n'emyaka 3 obula. Emyaka 5 obulira ddala. Emyaka 10 gye nkulaze nti weerabira ewaali kitaawo. Bannayuganda mwagale Uganda. Mubere n'omutima omulungi ku Uganda. Uganda ekituufu kiri nti ekulaakulana. Ate mu Uganda kizibu okusuliramu enjala n'abantu baamu balungi. Omuntu osobola omwesibako ng'ali n'abanga akumanyi n'akuwa ekyokulya. Mu Uganda mwe mmanyi abantu mwe batambulanga olugendo ng'agenda asula busuzi nga bamusuza tebamumanyiiko. Naye mwoyo gwa ggwanga kwagala ggwanga. Noveeruweero n'ogenda ekyaggwe ng'osula busuzi mpola mpola. Obuzibidde wookyama n'ogamba nsaba kusula wano. Ne bakwalira bulungi ne bakuwa ebyokulya n'ebyokunywa naki. Abantu nga baagala abantu bannaabwe n'ensi yaabwe oba enjaga ye nnyingi. Sikulimba tulina obuzibu kati obw'abanyi b'enjaga abatalina mpisa abavuma ne Ssaabasajja. We Ssaabadde waliwo eyavumye Kabaka mumunywereze ddala mumunyweze. Singa batuyamba ne bakwasisa ku mateeka. Muntu akeera ku makya n'akuvuma n'akutisa omuntu n'akusibisa omuntu n'akuteekako agantu. Gavumenti njegayiridde ono yavumye Kabaka. Nze yali yanvuma dda naye sibawabudde. Naye Kabaka asigale nga Kabaka bannange awangale Ssaabasajja. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Nabitegereddeyo gye nabadde nga nti kale. So tulina omulembe oguzzeemu abavubuka abanyi b'enjaga ne Mukama we bw'atagambwako. Njaga njereere tebalina go batya wadde Kabaka. Kati omulembe ogwo olowooza okusula ewantu n'ogamba bayinza okunsala nga banywedde enjaga. But we are going back on track. Tuddayo mpola mpola. Twebaza Katonda nti omusajja nannyini kwolesebwa okutuusiza Uganda weeri. Ate yazaala omulala gwe yazaala kye yatandikiddeko. It's a big point. We need patriotism. Twetaaga patriotism. So Gen Muhoozi Kainerugaba leading the Patriotic League of Uganda, we are on track. Tuddemu twagale Uganda. Twagale Uganda. Uganda nsi nnungi. Uganda nsi nnungi. Singa Katonda akumpeera wakiri akasente katono si kangi n'ogendako e Tanzania n'olaba. Mu ddakiika 15 obeera under arrest. Bamanyi omuntu atali weewaabwe bw'atambula. Bamanyi omuntu atali weewaabwe bw'ayambala. Bamanyi omuntu atali weewaabwe bw'atunula. Ate buli muntu alina obuyinza okukukwata. Ate akukwata aseka. Mukwano olagawa.
oli wa muno bamanyi abantu baabwe tosobola kugamba naye muno omuntu ava gy'avudde ku mirembe egiri mu Uganda n'abeera mu Uganda n'apangisa n'ekunjuuzo n'atandika okugenda okusuubula ebintu ku kkubo wali nga teri amugamba era nolwo bamukwata tibamuvunaana butabeera Munnayuganda na bitambulizo bamuvunaana kutundira wantu bakyamu balwawo okumanya nti gwe bavunaana yava Tanzania oba Kenya